Olwaleero lwe lunaku olusoose nga ababaka okuva mu mukago gwa Bulaaya oba European Union balambula ezimu ku pulojekiti omukago guno mwe guteeka ensimbi. Bano nga bakulembeddwamu omubaka w'omukago guno wano mu Uganda Atilio Pacifici ng'ali wamu n'ababaka okuli wa France, Norway, Denmark, Germany, Bungereza, Sweden n'abalala basookedde ku ssamba y'emiti ekikonda esangibwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Emiti gino girimibwa ku bwagagavu wa yiika ezisoba mu 1,200 nga kuliko kalituusi ssaako ne pine. Kyokka bambasada bano bwe babadde balambula pulojekiti eno eteekebwamu obukadde 11 obwa euro basimbye essira ku kulima emiti eminnansi. What you have, don't cut it down, certainly not to replace those forests with these ones. This is something that you can do in a land which is not fully utilized, which is maybe not necessarily wasteland. I'm sure there is some requirements in terms of soil that these trees has, but they should not be planted where there is an indigenous forest. Ono agamba nti wadde kirungi okutondawo emirimu kyokka emiti ginansangwa mirungi kuba gisikiriza abalambuzi naddala abagala okulaba ebibira nga budongo, mabira n'ebirala era nga kiyamba n'okulaba nga tegisaanawo. There is not much left in Uganda. So it's so important that what you have been able to enjoy when you were a child, it is something that your sons and the sons of your sons will be able to enjoy as well. And I'm talking about Mabira forest, I'm talking about Kibale, Budongo, Ekuya forest, all these beautiful places which everybody knows everywhere in the world. That is why people come to Uganda. Onawadde aba Global Woods abaddukanya Kikonda Forest Reserve amagezi okutandika okukozesa ebintu ebiva mu miti okukola ebintu ebirala ng'amasannyalaze ne gaasi. People need fuel. Firewood. Either you give them electricity, which is going to happen, I don't know when it's going to happen, or you give them gas, or you give them charcoal, which is not made of those trees that they find in the forest. John Mary Kisembo nga be baddukanya Kikonda Forest Reserve agamba nti bagezezzaako okulaba nga bakuuma obutonde bw'ensi. Tulabe egyo egisobola okusimbibwa obulungi ne gikula ne gituyambako tugisimba wano mu kibira kyaffe ate ne tugiwa n'abalimi balwana baffe nabo okulaba nga bagisimbye tukola. Ababaka bano baakumala ennaku 3 mu disitulikiti y'e Hoima nga beegeyamu ku ebyo bye bavujjirira ensimbi okulaba naddala oba birina engeri gye biganyulwamu bannansi. Juma Kiria, NTV Hoima.